Bannayuganda baludde nga beemulugunya ku musajja ayitibwa Majambere olw'ebigambo by'abadde ayogera okuli okuvvoola mpozi n'okuvuma abakulembeze era ng'oluvannyuma lw'okukola bino byonna ate abantu kyabeewuunyisa nnyo omukulembeze w'eggwanga bwe yakola enkyukakyuka mu babaka be n'amulonda ng'omumyuka wa RDC oba RCC owa disitulikiti ey'e Lukiga nga beewuunya obanga ddala okumuwa obukulembeze baali bamusiima olw'okuvvoola abalala. Kakati olwaleero ate ekisinze okwewuniikiriza ke kakiiko ak'omu maka g'obwa pulezidenti akaateekebwawo okulwanyisa enguzi okukwata omusajja ono Majambere ng'amannya ge amatuufu ye Kamuntu Ivan ng'avunaanibwa ogw'okubba ente eziwera ddala 175 zino nga zibalirirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 181. Majambere olukwatiddwa n'asimbibwa mu kkooti y'omulamuzi eGomba ayitibwa Pauline Ssaabakaaki era ng'ono amusindise mu kabulamuliro eGomba okutuusa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa Desemba. Majambere ne banne ekigambibwa nti omusango gw'okubba ente saako okusaalimbira ku ttaka n'okwonoona ebintu baaguza okusinziira ku fayiro erabiddwako omusango Majambere yaguza mu disitulikiti y'e Gomba ku kyalo ekiyitibwa Kamengo mu Ggombolola ey'e Maddu. Bannamateeka ba Majambere basabye kkooti emukkirize okweyimirirwa kyokka omuwaabi wa gavumenti Alpha Masaba n'agaana ng'agamba nti Majambere singa banaamukkiriza okweyimirirwa ayinza okubula so ng'ebbanga libadde ddene nga bamuyigga. Akakiiko ka State House akakulwa Brigadier General Enno Isoke ke kakutte Majambere era nga bagamba nti okumukwata kiddiridde abantu ssekinnoomu okwekubira endulu gye kali nga beemulugunya ku Majambere olw'effujjo okubba n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Majambere yabadde omu ku basajja bangi ku bannayuganda naddala bannabyabufuzi n'abantu ba bulijjo oluwulidde nti Majambere bamukutte bangi bawuliddwa naddala nga bayita ku mikutu gyabwe egy'omutimbagano nga bamulumiriza era n'okusaba abonerezebwe olw'ebikolwa n'empisa gy'abadde yeeyisaamu oba oliawo gye bagamba nti ebadde etyoboola n'ekibiina ekya NRM kyawagira n'abamu